Kwaniriza nnyo ku Bukedde TV omumima Sembo kutuzaako programu ekirooto wano ku Bukedde TV. Lunaku lwa mukaaga kyoba omanya programu eno etandika ssaawa 10 ez'olweggulo wano ku Bukedde TV. Naye nga Bukedde TV yasalawo okulaba nga abantu abeetaaga okutuukiza ebirooto byabwe ngamba ebyokuweereza ku Bukedde TV, ngamba okuweereza ku mpewo eza Bukedde TV. Nettako programu ekirooto omumima Sembo okugikutuusaako kati nkyakwongera abantu tujja tusunsula omu okulaba nga tutuuka kwabo abaana ababayiseemu okulaba nga bafuna omukisa oguweereza ku Bukedde TV. Kati kansoke n'abantu abamu kwabo bajja ne babbinkana wano ku Bukedde TV. Wuuyo asooka. Amanya nga bulijjo zina Mukowa Masaba Rogers ambassador w'Abagisu ayawonawo okubutikira ettaka n'olwaleero tuzze ku Bukedde TV okutuusa programu akasaale olwo tuleetere ennyimba ennya tulabe luliwa lusinzeeko ku lunaalo bwe tufunira abakubi b'amasimu ne batuloonelako luliwa luliriddwawo akasaale. Mwala kintu kibadde kirungi nnyo okusinziira we mbadde nsuubira nga amanyi oba biki ebiriyo mayi gwe mulundi gwange ogusoose okuyingira mu studio ng'eyo ya TV naye ng'ekintu kibadde kirungi nnyo nga kyeyagaza mbadde mayi bagenda kubuuza biki naye kumbe kyoze nakyo ng'okyekakasa kyo representingayo kyo presentingayo. Amanya nga bulijjo zina Mukowa Masaba Rogers ambassador w'Abagisu ayawonawo okubutikira ettaka n'olwaleero tuzze ku Bukedde TV okutuusa programu akasaale olwo tuleetere ennyimba ennya tulabe luliwa lusinzeeko ku lunaalo bwe tufunira abakubi b'amasimu ne batuloonelako luliwa luliriddwawo akasaale. Kati ani yakugambye mbu osobola presentinga naawe nowewaga nojja? Nze nali nkyewulira kuva nga nsoma era bwe naawulidde akalango nga kayitawo nenga nti nno nina okulumba ngende ekikube noba naawe okisobola okyewuliramu nga kisobola bwe tufunira abakubi b'amasimu ne batuloonelako luliwa luliriddwawo akasaale. Nengolozo nawo onootuuka? Nsuubira okuba nga nawo neetuuka kubanga nga Mukama ye mubeezi wange okusinziira bye mpresentinze nsuubira okuba nga nja tuuka. Abawe ba Bukedde TV nga bulijjo mwebali kubeerako obumanyi obutabeerako bulijjo tuba tetusobola kukola ki kubaweereza bulungi. Ogamba otya Ssibu? Gyebaleko Masembe. Naawe gyebaleko. Amanya nze Mugume Samuel era nga ndi musanyufu okwetaba mu auditions zino. Niye owulira otya? Mpulira bulungi kuba si gwe gusoose. Situuyanye mbadde confident. Okikubye? Nkikubye. Abawe ba Bukedde TV nga bulijjo mwebali kubeerako obumanyi obutabeerako bulijjo tuba tetusobola kukola ki kubaweereza bulungi. Ngamba mbozo okola era gwe obimanya ebivaamu ejewule muba bangi nene bajjamu abamu naye olaba mwabo abangi abazze kuba abantu balinganga 1000 mwoli tugeze mu bataano abasooka mwendi kuba nayitamu. Okoze biki? Ngezaako okwanjula programu nenkomaawo ne baŋŋamba stop. Nimala nga okisobola? Nkisobola, nze mpulira nkisobola. Muslim tano banafu abatulaba ku Bukedde TV ennaku z'omwezi 19 Oktoba 2018 kadde kamawulire ngo gakusomera nze Nasimbwa Hadija nga tukyatunulira ekitundu ky'ekisenyi leero tutunulidde ku nsonga lwaki abaana babeera mu kisenyi basalawo okwenyigira mu kukozesa ebiragalalagala. Abakulembeze ba NRM abamu ab'omukira kigenza bulungi naye era nga omanyi akadde akasooka mubeeramu kankana obeera oyinamu fiva bakukambi batya just ntuuseewo nze oluyingidde ne baŋŋamba start nensoma kyenina okusoma ne baŋŋamba wadde oli w'amawulire kusoma? Wadde ndi w'amawulire anka ag'Oluganda. Ogeewulira? Ngeewulira bulungi nnyo era kijja kunsanyusa nnyo nga bampisizaamu okugenda ku audition endala. Muslim tano banafu abatulaba ku Bukedde TV ennaku z'omwezi 19 Oktoba
2018 kadde kamawulire ngo gakusomera nze Nasimbwa Hadija nga tukyatunulira ekitundu ky'Ekisenyi. Leero tutunulidde ku nsonga lwaki abaana babeera mu Kisenyi basalawo okwenyigira mu kukozesa ebiragalalagala. Abakulembeze ba NRM kubanga ebintu ebimu byakwerimba wekakasizza otya mbugo gasobola okwekakasa weerimbe wekakasizza oyinza ogawa ne bannaye neerimbyemu awo nisobola kukola ki sobola kukwata kamera ago ng'asobola okugasoma naye era nga obumanyi kuli okutya okusookera ddala kuyinza okugamba oba mbikoze bulungi oba sibikoze bulungi naye kwekiririzaamu kyekisinga byonna. Oli mugumu oli nti bonna ennamba ebaddewo oli omu kubasinze oba osinze? Ndi omu kubasinze era sobola gamba nti noze ndi omu. Bameka mu bisatu ebisooka mwoli? Ndi namba emu z'abakulembedde. Wabakulembedde? Ovaawa? Nva Ndejje. Ava Ndejje? Ye. Kale. Abalabi babukedde abalungi twongera okubeebaza mwe bali kwekuumira ku lutimbe gaggadde erinnya nze Kibige Kalooli Ddungu kankutuuseeko amawulire gaffe agataliiko nfuufu enda padde tebampadde maama Omulabi wa Bukedde TV twongera okukwebaza we bali kwekuumira ku lutimbe luno gaggadde ntuuse n'amawulire agataliiko nfuufu erinnya nze Kibige Kalooli Ddungu kansooke nkuwa emitwe emikulu mu galeero ate oluvannyuma tukomewo nago mu bujjuvu. Tukyagenda mu maaso Masembe musajja mukulu ono gy'ava mu ndeeno baabadde akoze ate ogamba oti? Mukama wange nva mu ndeeno okukwatibwa ku lutambi ndaba oba naafuna omukisa okusoma amawulire agataliko nfuufu ku lutimbe lwa amazima ogasobola tambule bitya kimanyi mbikoze era bwe kibeera nti ddala bintu bya bwerufu omulimu ngufunye. Omulabi wa Bukedde TV twongera okukwebaza we bali kwekuumira ku lutimbe luno gaggadde ntuuse n'amawulire agataliiko nfuufu erinnya nze Kibige Kalooli Ddungu kansooke nkuwa emitwe emikulu mu galeero ate oluvannyuma tukomewo nago mu bujjuvu. Kyogamba abasajja bali tobatidde omanyi bitiisa? Nedda mukama wange kubanga nyina ebirabo ebiwera ebivudde mu kubeera nti njogerako eri abantu n'okutunula mu kamerera omulimu ogusobolera. Gwasazeewo kituufu osobola soma mawulire lwaki wakoze bya bulimi? Mukama wange era ndi mulimi obulimi tebabutendeka oba tebabukolera nnyo interview ebulimi butuli mu musayi nga abaddugavu. Amannya nze Nakyejwe Frida ngamba tusaako amawulire ku ssaawa 3. Kyagenda mu maaso Omumbi Masembe mwana mukyalo ono gy'ava naye atidde era kabimutabuseeko aganye okwogerako naffe ogamba oti bigenze bitya? Sikuvaako nze neekaza ogamba oti bitambudde bitya? Tabibadde bibi. Kati ate nodduka budusi kati kitegeeza waze teweekakasa kyogenda kukola. Nazze nkimanyi. Bitambudde bitya? Si bibi. Birungi. Lwakuba obadde otiddemu ng'odduka. Nti saagala kamera. Amannya nze Nakyejwe Frida ngamba tusaako amawulire ku ssaawa 3. Ati toyagala kamera nga munda badde gwagenda okukola ku TV ate toyagala kamera. Masembe kangende. Thank you.
Mbalamusizaako abalungi abatulaba wano ku Bukedde TV. Amanya n'eddoboozi nze Magoba Shaun. Kakati ke kana akaseera kaffe ke tutuuseemu aka pulogulaamu yaffe Love Moments. Wenna ali eyo nga bikutabuseeko mu mukwano. Ng'omukwano oba omwagala wo yakugenzeeko tofa stress teweetuga. Beera nga just otuninze Bukedde TV. Ekyokola ojja kuba okifuna. Agenda maaso mbi Masembe mwana muwala ono designer ava munda naye naba yekweka bwekwesi miwunyo Si miwunyo nnyo. No inakola alira kulaga waka. kuba obedda weekaza wano nga weetala olwetala wano nga mmanyi kyogenda okukola eyo kuba bajja kimanyi bagambye kati ono byakola bituufu byobadde okola. Bannange olw'okuba siyenze jjaji simanyi ba bituufu naye nga nze nekirizaamu. Mbalamusizaako abalungi abatulaba wano ku Bukedde TV. Amanya n'eddoboozi nze Magoba Shaun. Kakati ke kana akaseera kaffe ke tutuuseemu aka pulogulaamu yaffe Love Moments. Wenna ali eyo nga bikutabuseeko mu mukwano. Ng'omukwano oba omwagala wo yakugenze. Naye nga layini ogirengera eri waawo naabe walese waggulu wabategedde nti nabo baagala kyokola ki? Bannange bangi naye Katonda. Oyitawo? Manyi. Katonda aba yagadde nja kuyitawo. Nja kuyitawo. Tukyagenda maaso mbi Masembe okutuzaako pulogulaamu eno ennyini ekirooto ku Bukedde TV Ki1. Kasooka tugendeko omulango bakamaffe nkyakutwala mu maaso mpola mpola naye kasooka tuwumulemu ko tugende tukole ki ku ssente tukomewo tovaawo.